Ahmed Mukasa kyetuliko olwaleero wano tumaze okufairinga oba okuteeka mu kkooti omusango gw'ebyokulonda oguli wakati wa client waffe Nambi Farida Kigongo ne Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola wamu n'akakiiko ak'ebyokulonda nga guva mu kulonda okwakabaawo emabega mu division eya Kawempe North. Omusango ogwo guyimiridde ku nsonga ennene bbiri. Ekisooka tuvunaana akakiiko k'ebyokulonda okulemererwa okukomyawo ebyava mu kulonda ku polling stations 14. Ebifo ebyo 14 awalondebwa birimu abalonzi 1,640. Commission teyatuwa byava mu kulonda okuva mu bifo ebyo. Ate nejjeekola omutawaana nerangirira Nalukoola nti yasinze ku bululu 1,739. Tugamba nti abantu betutamanyi balonda batya ogumwaka 6 bangi nnyo okukyusa ebyava mu kulonda. So kituvunaana ekisooka nti tuteekwa okumanya abantu bano balonda batya, tetwakitegeera balonda Nambi, balonda ani, ate nga bangi nnyo. Obululu Nalukoola bwe yasinga Farida buli mu lulunga 8. Betutamanyi balonda batya bali 1,600. Ekitegeeza nti singa katugeze bonna buweebwa Farida, singa bonna abanga balonda Farida kyetutamanyi, kitegeeza nti Farida abakoze eki, abawangudde. So ensonga nnene abantu abo baali bangi abataategeerekeka byava mu kulonda kwabwe kubanga ebyokulonda n'ebyokulondesa byataataganyizibwa ku bifo awalondebwa 14. Ensonga ey'okubiri petition eno kweyimiridde y'emisango egyakolebwa Nalukoola n'abo abamukubira campaign. Omusango ogusooka gwe tumuvunaana kwe kukuba campaign ku lunaku lw'okulonda. Ye mwennyini wamu ne ba agenti be bakola campaign mu bifo ebyenjawulo awalondebwa ku lunaku lw'okulonda ekitakkirizibwa mu mateeka. Ekyokubiri, ye n'abantu be omuliraano ba Parliament ab'ekibiina ekye-NUP baziyiza abalonzi bangi okutuuka mu bifo awalondebwa. Ekyokusatu, mu bifo awalondebwa ebimu Nalukoola ne banne bakola effujjo ne balemesa abalondesa okukola omulimu gwabwe. N'ensonga ey'okuna, omusango tumuvunaana ogwokuna, ye n'abantu be beenyigira mu bifo ebyenjawulo okugulirira abalonzi. Obujulizi obwo bwonna tubutadde mu kkooti era nga tukyaleeta n'obulala nga tusaba kkooti n'olwekyo okulonda okwa Kawempe North ekusazeemu eragire nti okulonda kuddibwemu era abantu bategeerekeke buli omu yalondebwa atya nga bwe nayogedde mu kusooka.